Mikwano gyange abeekumira ku Yugi Updates TV, nyongera okuba nga mbalamusaako mbategeeza nti kyemukola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Baganda bange mbategeeza nti nno mmwe abatannaba kuba nga musubscribinga, genda maaso n'okuba nga osubscribinga ku eno channel gwe muganda wange osobole okunyweza amayengo g'eno channel. Nagamba nti nno litafaayi lyokka lyosobola okwongera ku channel eno nesobola okuba nga information gwe tuteekako agendera ddala n'agetinga viral n'atuuka ku muntu oyo gwe tuba twagala information eno gwe kiba kikwatako yenna yenna. So onaaba tosubscribinze information eyo bategenda kutambula gwe muganda wange. Nga wetuli eno mu nkyukakyuka naawe kola ekyo yongereko ettaffaali ojja kuba okoze kinene nnyo mu kulwanirira enkyukakyuka y'eggwanga Uganda gwe mukwano gange ali eyo ampuliriza. Muganda wange mbaleetedde oba we twali ku country wide tour yaffe mu West mujjukira ebitundu bye twatalaggamu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Eno gye twatalagira ne mu kitundu ky'Eyisingiro. Eyisingiro omwavu omwami ono omuvubuka amanyikiddwa nga Looziyo. Ndowooza Looziyo mwamulaba twamubawaawo mu katambi ng'ajja adduka ekikumi ng'alaga okwagala ng'alaga omukwano. Kwegamba waliwo omuntu okuba n'omukwano friendship ng'owulira kuyaayanya na buyaayanye. Omwami oyo yakola ekitabangawo yajja ng'adduka ng'ayagala kubongako ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mulaale nga boolekera ku lugendo olwo gye bali bagenda okuba olukuŋŋaano mu kifo ekiyitibwa Isingiro. Muganda wange ggwe ampuliriza, ndowooza akatambi ako wakalaba. Kakati nno jjojjo ly'abalamu President Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ka vidiyo kano nti kagetinga viral ku media platforms ne kalaga abantu kabakwatako nnyo, abantu baali so attached n'omukwano guno omwami ono gwe yayolesa gwe yalaga n'okwagala. Jjukira nti nno ebyobufuzi by'eggwanga Uganda emabegakaawo emigi gy'emito egy'abavubuka gyali tegibyenyigiramu paka Bobi Wine Robert Kyagulanyi oba ekibiina kya National Unity Platform ekyavaayo ne kiyingira mu byobufuzi nga n'omwami amanyikiddwa nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe mumanyi nga Bobi Wine bwe yava mu bya music n'atandinga n'abeera n'agenda n'afuuka politician, yasikiriza emigi gy'emito okuba nga gifollowinga politics wa Uganda. Era politics wa Uganda gwe muganda wange yakyuka kinene nnyo 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 nnyo. Ate n'ekirala politics wa Uganda yava ku kye bayita amasuuti smartness n'abeera nga obwongo tuwamba smartness yaffe kati eri mu bwongo. Kati tutunuulira muntu alina smartness mu bwongo si sooyo akubye amasuuti n'ateekako n'ettaayi. Ekyo si kye tuyita kati. That's not what we regard to be a smartness mu mulembe guno ogwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era abakulembeze bangi mbalaba batomera bavayo n'amasuuti gaabwe n'amataayi ne bakolakola ebyanjwanjwa ne balowooza nti ne bagenda kubeera bakabi, basoma amateeka, basomye politics, bamumazeemu ebbanga ddene. Ffe kati guno omulembe si gye gutunuulidde. Tutunuulidde how wise are you? IQ yeekola etya? Olowooza kyenkana ki? High capacity thinking yo eri etya? Ki ky'osobola okulowooza? Osobola okulowooza ekintu ekijja abantu oba mukadde ako ng'aliwo embeera egenda obubi n'ofinding a solution. Can you find a solution to solve any problem? Osobola okufunayo solution yonna yonna okusolvinga ekizibu kyonna kyonna ekiri kaliwo mukadde ako gwe muganda wange. Ekyo nno kati bwe bukulembeze oba be bafuzi be tunoonya mu kaseera kano. Kaakati lwaki nkuleeteddeyo information nti omwami ono Looziyo kye yalaze kiraga Bobi Wine kye yagatta mu byobufuzi bw'eggwanga mu politics wa Uganda, nti omuntu ng'oyo omwami oyo abadde asobola bikajjo eri ku kyalo kyabwe. Kaakati olw'omukwano gwe yalaze baamusitulayo jjojjo ly'abalamu ne bamuleeta mu kibuga Kampala. Yali wakusinkana omukulembeze wa National Unity Platform wali eri Makerere Kavule ku kitebe kya National Unity Platform, naye engeri poliisi yali esalawundinze ekitebe n'amakubo gonna ng'egaggadde nga teryakkirizibwa kuyingira wadde okufuluma, ng'amakubo gonna agayingira ekitebe kya National Unity Platform gaggaddwa. Ndowooza mwabirabye eggulo embeera eyabaddewo gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati omwami ono President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asalawo amutwale mu maka ge wali eri Magere. Era omwami ono amanyikiddwa nga Looziyo
wenjogerera musanyufu bya nsusso kubanga bamukwasizza boda empya kapyata ne bamuweerako ne elementi ne number plate era mugiraba kweri yagimuwadde President Robert Kyagulanyi Ssentamu yagimugabidde nga kasiimo ke yamulaze omusiima ku ssanyu lye yamulaze ne presentation presentation gye yakoze eri abavubuka bonna abeeyisingiro okwetooloola eggwanga kugamba yabalaze ekyokukola nti nno okwagala tekuli kwoyo nti olina kubeera ng'osomye nnyo n'oyagala ebya politics buli ky'omanyi nti nno kigenda taasa eggwanga lyo vaayo kyenyigiremu. Omwami ono wamulabye engeri gye yajjamu nga yenna ali awo toyinza namusuubizamu nga tafaananike atunula bibye naye ng'akulaga nti nno abadde ajja agoberera ebyenkyukakyuka by'eggwanga Uganda alina ekimuluma. Ogwo omukwano gwe yalaze ng'ajja adduka yalaze mukwano nti nno oba yabadde kwegamba awulira afa nnyo okukwata ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yazze omukwatako ng'amusiima ku ekyo kyagezaako okukola. Alaba omusajja afubye nnyo okwagala okukyusa Uganda. Oba okitegeera mbwe omukwano gwange ali eyampuliriza naye nkutegeeza towerabira ku subscribinga. Kale n'olw'ensonga eyo ku mukwano omungi gwe yalaze President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asalawo amugulire brand new motorcycle pikipiki empya bajaji boxer mpya n'agimukwagga agende akole emirimu. N'amugamba nti nno olw'okuba nti mu kifaananyi kiwazza oddukiramu n'oyagala okumbongako nalina mukwano gwange gwe twasomanga naye bali bamuyita Insi yali muddusi ku ssomero era erinnya eryo lyenkubbuddemu gwe Insi ku misinde gye wayolesa n'ojja n'odduka nga tuli ku mulaale ate nga ffe tuli ku mmotoka n'olaga okuyaayaana ng'oyagala kubonga ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'amugamba obuvumu n'okwagala bukugulidde boda eyo. Oba okitegeera mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati omwami ono era boda ye yamaze ddo gifuna amanyikiddwa nga Looziyo ava mu kitundu ky'eyisingiro gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Muganda wange nyongera okutegeeza nti nno ebyobufuzi by'eggwanga byakyuka twali tubimanyisi bwe biri. Kati abasajja bagenda kuddeeyo bambala amasuuti ge bakuba ebikalu era gwe abadde akyasoma ebyobufuzi ng'oli eyo okalubye. Kati smartness gye twetaaga ya mbongo si ya masuuti si ya mataayi. Tulabye ab'amasuuti n'amataayi aba diguli ng'ebintu bye beekola tebijja mataayi gaabwe na masuuti nga ne diguli yaabwe tebijjaamu. Kaakati ate ne tulaba bano be muyita abayaayi be muyita abanywi b'enjaga be muyita abatamiivu ate be bavuddeyo onnunula eggwanga be bavuddeyo ne bagamba not to this not to corruption. Kino kye mukola kishamu ate kati babawabula. Ate jjukira nti nga n'ebyobufuzi mubazeemu ebbanga ddene ate bo ne bavaayo babawabule. Kati kitegeeza nti no smartness eri mu mutwe. Kati smartness gye twetaaga ya mu mutwe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza muganda wange ali eyo yonna emitala w'amayanja gy'osinza okuba ng'owuliriza Yugi Updates TV kutegeeza nti okola ky'amaanyi. Naye gwe atannakusubscribinga kwegayiridde genda maaso subscribing ku eno channel kubanga nabagamba channel zaffe zino bazitwala naye kati eno channel tugezaako gikuza bukuza esobole okuba nga nayo etuwa information naye tumwetaaga gwe mukwano gwange ali eyo. Naawe ojja kuba olina kinene ky'ogasseeko mu kulwanirira enkyukakyuka mu Uganda gwe munnankyukakyuka ali eyo yonna gy'osinziire okuba ng'otuwuliza. Nkubiriza gwe alina channel mubeeramu ba users abatuwuliriza abatulaba ngusaba ogenda maaso n'okuba ng'osharingaako tusobole okuba nga tutambuza omulimu gw'enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza nkwagala nnyo tugenda kuba tukomawo na information mwena kuba nkuleeta information tulabye honorable zaake leero bye batwaliddwa mu kkooti nabyo tugenda kuba tubikuwa. Bwe kyoba okola subscribinzi mwekanya kubeera ku Yugi Updates TV mu kimu ogenda kuba okifuna mu full swing gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV.